Poliisi ekutte omusirikale waayo ali ku ddaala erya Assistant Superintendent of Police alabiddwako mu katambi akasaasaanidde emitimbagano ng'aliko omuwala gwakuba oluyi ku ssundiro ly'amafuta erya Shell mu bitundu by'ekyanja ku njegoyego za Kampala. AACP Clive Nsima akwatiddwa mu kiro ekikeesezza olwaleero oluvannyuma lw'akatambi okufuluma ng'ono akuba oluyi omuwala aweereza ku ssemaduuka asangibwa ku Shell eno nga kigambibwa nti ono yabadde amujjukiza ensimbi emitwalo 3 ezimubangibwa. Mu katambi kano omusirikale ono awulikika ng'agamba nti ye olaba nsobola okudduka n'emitwalo 3 era nsobola okukuba oluyi nga ne kamera weeziri wano ate enkya n'enkutwala mu kkooti. Bw'ati omusirikale wa poliisi omunene ng'awulikika mu katambi ng'agamba ntasobola kudduka na ssente ze baali bamubanja era ng'agamba nti ye obuyinza yabulina obukuba omuwala ono oluyi awatali amugambako. Omwogezi wa poliisi mu Uganda Lusooke Kituuma ategeezezza CBS enkya ya leero nti empisa ez'engeri eno tebazikkiriza mu poliisi ya Uganda era nga bakola kyonna ekisoboka okulaba ng'omusirikale ono avunaanibwa ng'amateeka bwe gagamba. Ekiro twamukutte era leero agenda kuba aweremba n'emisango egyo kubanga empisa eyo tugivumirira ng'ekitongole kya poliisi. Ali mu Directorate ya Counter Terrorism n'okubawa obukakafu leero ajja kuba ayita mu disciplinary courts. Amyuka kaliisoliiso wa gavumenti Annie Twinomugisha Muhaire asuubizza okwongera okulwanyisa obulabbayi n'obukenuzi oluvannyuma lwa Pulezidenti Yoweri Museveni okuddamu okumulonda ku kisanja eky'emyaka 4 ekirala olunaku lw'eggulo. Omukulembeze wa Uganda General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhabulwa olunaku lw'eggulo yalonze omulamuzi wa kkooti enkulu Aisha Naluze Batala nga kaliisoliiso wa gavumenti omujja ng'adda mu bigere bya Betty Olive Namisango Kamyatulomwe. Muzeeyi Yoweri Museveni era yazzeemu okulonda Dr. Patricia Achani Okiria ne Annie Twinomugisha Muhaire nga bamyuka ba kaliisoliiso wa gavumenti ku kisanja ekirala kya myaka 4. Abadde kaliisoliiso wa gavumenti Betty Olive Namisango Kamyatulomwe aze ayogera buli olukya ku buli bw'enguzi obweyongera buli kiseera wakati mu nteekateeka za gavumenti ez'enjawulo eziteekebwawo okubulwanyisa. Kintu ekisinza kati obuzibu okulwanyisa enguzi mu Uganda ne mu Africa okwekobaana. Ekkobaane liviira ddala waggulu eri mu bateesiteesi abateekateeka katugambe budget gye litandikira. Ngenda kutera ssente west mu budget naye nnyinako bwezi ne zigenda eri gye bagaba ssente appropriation mu parliament naye n'agamba ngenda kuyisa ssente zo zino naye naffe tulindako omutemu ne ziryoka zigenda no mu execution. Buli kumpi bwe bayita waliwo ayinako omutemwa zigenda okutuuka ku contractor agenda okukola oluguudo oba okuzimba essomero oba okugula eddagala mu ddwaliro nga ssente bagenze bazikecculako zigenda okutuuka no wansi nga ssente ntono nnyo. Naye ffe abagenda okunoonyereza olw'ekkobaane lino tubulwa obujulizi. Ekkobaane ne likweka ki? Obujulizi. Amyuka kaliisoliiso wa gavumenti Annie Muhaire agambye nti agenda kwongera amaanyi mu kafubo w'okulwanyisa obulabbayi n'obukenuzi. Nebaza Katonda, nebaza ne President Museveni okurecognizinga emirimu gyange gye nkoze n'anyongera ekisanja ekirala era okwongeramu amaanyi mu kulwanyisa obuli bw'enguzi. Akeetalo k'amaanyi nnyo ku mbuga ey'eggombolola eya Musaale Busukuma awagenda okukwatira olunaku olw'ameefuga ga Buganda. Omusasu waffe mu Nnandagwe mu Sijooni ali Busukuma n'ebisingawo. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo enkoko bagikutte mumwa era bw'otuuka ku mbuga y'eggombolola Busukuma wano mu Kyaddondo bangi baatuuse dda era nga buli atuuka yafuna akatebe w'atuula. Enteekateeka zonna zaggiddwako dda engalo, weema zaatereezeddwa, obutebe bwateekeddwateekeddwa era nga buli weema yateereddwako akalamba akalaga buli ssaza we ligenda okutuula, so nga n'eweema ey'abakungu oba ab'ebitiibwa okuva mu Bwakabaka bwa Buganda n'ab'ebitiibwa ab'enjawulo nayo yaggiddwako dda engalo. Abantu ba nnyiniisi bangi banekanekanye mu makanzu so nga n'abakyala banekanekanye mu gomesi, abaana b'amasomero n'abantu ab'enjawulo bangi baatuuse dda wano so nga ate buli ddakiika eyitawo bongera okweyuwa.
abantu ab'enjawulo abogeddeko ne Kyabasa abakuttedde enkoko omumwa batutegeezezza nti olunaku luno lwa kitiibwa badde tebayinza kulusubwa. Tamaguzi Joseph Toga ya kitono ndese ku lunaku luno olw'okukuza bulungi bwansi nali sinawe nali ntuuseeko ku mukolo nga guno era kyambaliriza nsobola okujjako ku mukolo guno olunaku olwaleero. Akula Frederick ali erinnya lyange Tuula Kiwenda Gombolere ne Yebusukuma awatali Buganda tewali Uganda era ameefuga ga Buganda gaaliwo ku lunaku luno naye kikoze bulungi okuba nti olwaleero amagombola gonna gali mu ssaza ly'e Kyaddondo. Omwami wa Ssaabasajja Kabaka atwala eggombola ya Musaale Busukuma mu Kyaddondo Kawuki Robert agamba bakitiibwa nnyo okubanga olunaku luno lukwatiddwa mu ggombolola yaabwe ate n'omulamu ogwalondeddwa gujja ddala butereevu ekitiibwa ky'Obwakabaka bwa Buganda. Okusooka mubaddemu okukola bulungi bwansi ow'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo mu Buganda yonna. Ekyokubiri okunyweza obukulembeze bakama baffe ba minisita batuwadde emisomo mu ngeri y'okunyweza obukulembeze. Ku lwa 88 CBS FM Radio Olwasa Mayinja mu Nnanda gwe Musisi Joni. Abamu ku bakulembeze mu bitundu bya Kyoli ne West Nile basabye omukulembeze wa Uganda General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhabulwa ayingire mu lutalo wakati w'abavubi mu district y'e Pakwach n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bisolo by'omu nsiko ekya Uganda Wildlife Authority abaludde nga bakayanira obwannannyini obw'ekimu ku bitundu by'amazzi ag'omu Gakiira. Abakulembeze mu district y'e Pakwach nga bakulembeddwa mu nnyini ntebe w'NRM erudde eyo Ronald Ojinda bategeezezza Muzeeyi Yoweri Museveni ti bannaabwe bangi bazze bakwatibwa abasirikale ab'ekitongole ekya UWA nga babakugira okuvuba mugamu ku mazzi ag'omugga guno nga bagamba nti ga mu kitundu ky'ettaka ery'ekkuumiro ly'ebisolo erya Murchison Falls National Park. Ojinde era yategezezza Presidenti olutalo olw'ettaka wakati w'Abakyoli mu district y'e Noya n'abaluulu abasinga okumanyibwa nga Abajona mu district y'e Pakwach ng'entabwe eva ku nnannyini omutuufu ow'omu Gakiira. Minisita omubeezi atwala ensonga z'obukiikakkono bwa Uganda Dr. Kenneth Omuna yategezza Presidenti nti ensonga zino zeetaaga okwekenneenya kubanga ziviira ddala ku bajjajjaabwe. Wabula Muzeeyi Yoweri Museveni mu kwanukula yategeezza nti agenda kutondawo akakiiko k'abantu basatu akagenda okukola nga kkooti okuwulira n'okusalawo eggoye ku nkaayana zino. I think what I will do will appoint a committee of 3 people, like a type of judicial commission of inquiry with legal powers to say what do you know, so that if I tell a lie, I go to jail. President Yoweri Museveni agenda kuddamu okunoonya akalulu mu bitundu bino ebya West Nile ku lw'omukaaga ng'ajja kuba mu district y'e Nebbi wamu n'ey'e Zombo. Ate ye yesimbyewo okuvuganya ku bwa President ku kaadi y'ekibiina ekya Conservative Party Engineer Elton Joseph Mabirizi leero ayolekedde ekitundu eky'Ebushenyi naye n'ategeezezza nti wakuyimiriza enkola ey'abakulembeze abawummudde okuwangangukiranga mu nsi endala singa bannayuganda banamulonda ku bwa President ayagala abawummudde basigalenga kuno nga tewali kye beeraliikirira. Abakulembeze bonna ababadde bavaako nga badduka bagenda wabweru bawaŋŋanguka abaagalwa kino mukiwulire bulungi oyo history okuddingana si mulungi ku mulundi guno tugamba titutaddewo safe landing CP yokka y'ekigabye asobole okuba ng'asigala mu ggwanga lye ayagala okulaba enkyukakyuka y'ennungi londa Elton Joseph Mabirizi londa Conservative Party oye. Ate ye akwatidde ekibiina ekya Forum for Democratic Change Bendera Nathan Nandala Mafaabi olwaleero agenze mu bitundu eby'Ebuliisa Hoima ne Masindi ye Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine wa National Unity Platform agenze Kiboga ne Kyankwanzi ate ye Girigoli Mugisha Muntoyera wa Alliance for National Transformation agenze Buhweju nga ne Mubaraka Munyagwa Serunga Mugati gwa Bata owa Common Man's Party agenze Tololo olunaku olwaleero.